Namugga omubaka akiikirira essaza lya Ssaabasajja erya Mawogola ntuusa okwebaza kwange eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obuweereza obulungi bw'otutuusizzaako emyaka 31 ng'olamula Obuganda. Tukwoyozayoza Aibene okutuweereza obulungi mu kiseera ekyo. Bingi ebituukiddwako Ayi Ssaabasajja, mmwanyi terimba era bannamawogola balimye era emmwanyi yabaze tugitunze bannamawogola beeyagala. Ebyobujjanjabi Ayi Ssaabasajja otukoze bulungi omusaayi bannamawogola bagugabye era ffe abamu ku baasinga. Ssaabasajja tukwebaza amaanyi g'otadde mu kusomesa abaana ba Buganda n'obbagunjula saako n'enteekateeka ey'ekisaakaate. Omwana omuwala kati ali ku mutindo kubanga Ssaabasajja ne maama Nnaabagereka mutaddemu obudde. Tukwagaliza okusuuka obulungi Aibene n'okulamula Namulondo n'obwenkanya era nga wobadde okola. Yogayoga Aibene okutuuka ku myaka 31 ng'olamula Namulondo. Ku lw'abannamawogola tugenda kujaganya emyaka 31 Aibene nga twongera okwagaliza obulamu obulungi era n'okuweereza okulungi eri Obwakabaka bwa Buganda. Wangala Ayi Ssaabasajja Kabaka. Uganda era nga tugatira mu ttami lyaffe liyitibwa Uganda Parliamentary Caucus. Tukulisa Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 31 ng'atudde ku Namulondo. Tukulisa Beene okuzaalugaba Namugereka olw'okumusuusa. Ssaabasajja tumusabira Katonda amusuuse bulungi era akulembere Obuganda naffe tusiime nga bulijjo. Kokasi yeebaza Obwakabaka bwa Buganda obukulembeddwa Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okukumakuma Obuganda nga Omutanda ali ebweru. Naffe twongera okwera okubeera abawulize eri Namulondo n'okukola obutaweera okunyweza obumu. Tukoowoola abantu ba Beene mwenna okusanyukirako Ssaabasajja Kabaka wamu n'okumusabira ayongere okusuuka. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka waffe. As members of the Uganda Parliamentary Caucus, we take this opportunity, first of all, as a caucus, to congratulate the Kabaka of Uganda, together with all the people of Uganda, for us to be celebrating 31 years since his coronation. We are also grateful to the Almighty God for having enabled Ssaabasajja Kabaka to be able to return to his motherland, and we also pray that he gets well and gain the strength to be able to lead Uganda to the very expectation of our people. We take this opportunity to also thank in a special way all the leadership of the Uganda community, led by the Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, for having been able to unite the people of Uganda, to lead the way in the absence of the Kabaka. We pledge and pray that we shall all, as always, be loyal to Namulondo, and we shall endeavor in all ways possible to endear unity of purpose
for the people of Uganda. I Ssaabasajja Kabaka Wangala. Tujaguze. Omanyi Abaganda tetwenenyako. Ffe waffe Butambala gyenva ku Yidi tewaba luyombo. Ku Pasika oba ku Ssekukkulu. Ne bwe mba mwasowagana wakati waba luki luyombo. Kati olwaleero tugenda mu matikkira aga 31. Tupakinge embererezi n'ennyombo wali tugende Lubaga tujagulize wamu Namirembe nga mukimanyi titugenda omulundi guno nga tebeene mu lubiri muki mwali. N'olwekyo sirowooza nti olwaleero ne press conference eno tuyinza okugiseeseetula ku ekyo ne tudda ku nsonga endala zonna. Omulamwa gwaffe nti tukumekume Obuganda n'obumu tugende tujaguze. Abalina ebirala muliyomba olulala naye olwaleero n'enkya ennyombo tuzipakingeko mu paaka yaazo ku myoyo gyaffe n'emitima gyaffe tujagulize wamu ng'Obuganda. N'olwekyo nze ndowooza nga kokasi eno omulamwa gwayo omunene n'owekegendereza ennyo gubadde nti tewabaawo omukisa gwonna gwe tutumbula ndowooza ng'ezo z'owegozaako wadde ozitwala mu maaso. So omulundi guno enkya n'olwaleero oba oliawo n'ebbanga ery'omu maaso twegatte ku ebyo byonna ebigattako ebitwawula bibaawo naye Obuganda tebugenda ku abaliddawo tebagenda kujjukira biki ebyatwawukanya bagenda kujjukira okulemererwa kwaffe okubeera ewamu. Nze ndowooza embeera yonna ebadde mu Buganda ebadde mu mukwano ebadde mu kwagala na kusiima na kunyweza Bwakabaka bwa Buganda ng'ensonga ssemasonga 5 bwe zitugamba: okunyweza Namulondo, okukuuma obumu, okulwanirira federo, okulwanirira ettaka n'ensalo za Buganda. N'olwekyo twagala okubasaba mwenna ssebo bubaka bwe tubuulidde naye katunyweze ebyo. Olwaleero tubeere nga tuli mu kujaguza emyaka 3 ebituukibwako ntoko. Ekisookera ddala Katonda okuwangaaza Ssaabasajja emyaka 3 ng'ali ku Namulondo ng'ali mu buwambe 31, ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri okulaba nti Obwakabaka abamu bwe balowooza nti bwali bwasaanawo mu mitima gy'abantu ti ate abaana abato naye omugigi omuto gwe gusinga okwagala obwaki Obwakabaka. Ekyokusatu okubeerawo kwa Kabaka kwokka nga waali ku Namulondo atudde, ekyo kyokka nga tugasseeko kirala kintu kinene nnyo. N'entalo endala Ssaabasajja okulaba nti olubiri weeruli. Abantu tebajjukira nti olubiri yali Barracks, obutajjukira nti ekitebe ky'amagye ewali CBS, ewali Terefayina, ewali Bulange kyali kitebe kya Ministry of Defence. Butikkiro wali wasulawo bakamanda bingi Kabaka Ssaabasajja Kabaka akulembeddemu. Kati for example ekitukibwako ennaku zino $1 yagwa. Abatamanyi ensangi zino ekisudde $1 sente nyingi $1 ezifuniddwa mu campaign Katikkiro gyakulemberamu eya Mwanyi Tekolaki Terimba. Emwanyi ze tutunze omulundi guno tetuzitundangako mu bungi gyaletedde $1 okuseseetuka neva gyebadde mu 13,814 kati eri mu 3,600. Era eyo mu byalo bw'oyitayo waliyo kati ennyumba ze tuyita Mwanyi Terimba, waliyo emmotoka ze bayita Mwanyi Terimba, waliyo abakyala be bawasiza mu Mwanyi Terimba, waliyo abaana abagenze mu university mu Mwanyi Terimba. N'olwekyo bingi nnyo bye tusobola okwegattirako ne tuyozaayoza bye tutuuseko okusinga ebitono ebitwawula. Ko kaseeno kambawo obweyamu era temugiwuliddeeko mu kampeyini yonna mu kwemulugunya kwonna okubaddewo kubanga tubadde tulowooza tekugattako ku bumu bwaki bwa Buganda ate si kwe kusiima kwa Ssaabasajja Kabaka. Obuganda nga nkomereza na kino kyokka mubeere nga bakkiriza. Ffe tuli basiraamu, nze ndi musiraamu, tulina empagi z'obusiraamu n'ez'obukkiriza. Buli kiseera mugamba nti Kabaka asiimye n'alabika.
era netugamba ne bwakyalako ewo ogamba nti yasime n'akyalako ewaaki ewange yasima n'agabula kati yasima n'atalabika kati baba yasima n'atalabika lwaki temukkiriza okukuuma ennono n'obuwangwa